Bino bitabuse Eddie Kenzo ayanukudde president w'ekibiina kya NUP ate ye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asiimye Eddie Kenzo bingi nnyo byonna bingenda okubanga nkutuusako masaawo ate munanga ababodaboda basatira kiki byonna nja kubanga mbikuwa gweyongera okubanga weekumidde ku NCK TV era wobanga tona subscribinga kekadde obeere nga subscribinga ringinga that notification bell bingi nnyo betugenda okubanga tukuwa era bye tujja kubanga tukutuusako. Tutandike n'omuyimbi Eddie Kenzo essaawa ya kakata ayogeza abantu ebikankana. Yes, tulabye omukulembeze w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'ayogera ebigambo si biwoomu byayogedde. Bamu bagamba nti Eddie Kenzo talina bumanyirivu si muyigirize. Abagambye nti Eddie Kenzo agambye nti qualifications waliwo abalina ez'empapula ate waliwo abazirina nga tebasoma naye nga balina obuwongo obukola obumanye nti kino kisaanidde okuba nga kikolebwa. Era Eddie Kenzo agambye nti ebbanga lyamaze mu creative industry ebyakoze bingi, award agiwangudde, abaddeko nomini mu gundi Grammy bingi, so agamba nti akisaana era kisaanidde. Agamba nti ebyo byonna ebyogerwa byagala kubanga babaawulamu bo ng'abayimbi. Ebyokwawukana tebina gye bigenda tutwala, otherwise naffe twagala catching up. We want to catch up on international. Twagala naffe batulabeku nga Shiba ali Ghana, nga Nina ali Guinea, nga ono ali America, ono ali London, ono ali Sweden, ono ali Masaka, oli ali Mbalala, ono ali Kigali, ono ali Kenya, and we bring money to our country. That's what we want. That's what we want to see. We don't want this nonsense of a poor mindset, fighting. It does not make sense. It is poor. It is for poor thinking. It's a poor mindset. It's backwardness. We want to make money and want to be rich and want to make our country proud. Period. You know? Byebyo munnange musajja mukulu Eddie Kenzo ate ye president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alambulula ku nsonga ya Eddie Kenzo era amuwaanye nga wali omwana w'empisa era we yamutuukirira n'amunnyonnyola ebizibu abayimbi bye bayitamu era ne basalawo bateme empenda babimazeewo batya. There is a boy called Kenzo. He came and briefed me about their issues. The government would help them, would help the musicians and the artists to protect their skill, their innovations. We are working on disciplining some aspects of this sector, including assisting, for instance, the musicians to record their songs and also protecting their innovation by copyright law. Oba oliawo omukulembeze w'eggwanga yasinzidde ku ekyo n'agamba nti ono eyantuukira kirabika amanye ebizibu by'abayimbi kambe gwempa ekya presidential advisor. Nga tuvuddeko eyo munnange omuyimbi Ozambe eyatuyimbira Ozambe anti kati twamukuzaako eri Ozambe alajjana alina ensonga ze era mukambwemuko eriri pazo wamu n'abategesi b'ebivvulu. Tubanga be Dubai abawagizi bange bafazi bange mwana bifala byankozeseza biringe byankozesa okulanga obulanzi show yaabwe tusawa neno ko airport baliri pazo batusawo sawa emukumbi ate kati tubakubira esimbu balaga nti no tebaliwo nesho bagisazizaamu tukale tugenza ba status zabo nga balaga bagenze mu nnyonyi batude mu nnyonyi batubakubira amasimu tebakwata bagajeeko bapromota bana tubakubira amasimu bagajeeko batubuza bagala bo batukozesa batukubisa biposta byabwe gondi posta nayo bagikyusiza abantu ababaddeko ababiri nze liri pazo kiraga nti kati liri pazo yo muyimbi kyeneebuuza mwana bana Uganda mugenda tukozesa pakati mwana bagenda tukozesa pakati kati abantu banga be Dubai bo balowooza nti no mwana nze mubi tukate nga mwana abafala be batukozesa. Twatusawa mu saa 12 tubalinze ne buli simu gye bagira bagijjako obujjo kyegera mwana. Ate yo
omwami gwe tumanyi nga Sudiman ono twakitegeerako nti oba yali mutegesi w'ebivvulu oba yali promota, yes, nga tanava mu ggwanga Uganda, naye kyonna ekyatuukawo yamanyi. Naye kirabika waliwo abayimbi nga bo tabaagala naturally, nze we ndowooza nga abayinako oba no simanyi. Avudde n'aba ng'ayogera Dr. Hildaman amafuukule nga bulijjo tumulaba wakola ku Kenzo, era bibino si biwoomu. Dr. Hildaman, walya wagwa. What I suggest for you, genda okomba amatako ga mpuuga. Kubanga buli omu agamba okomba amatako ga mpuuga. Bino bya ddala, constituency yo terina ddagala, enguudo mbi, abaana basomera miti. Oddaawo n'owaana Museveni buli kaseera tumbaavu. Fe abamu kufe choice gye tulina yakuggyako Museveni. Mubire mbulungi Museveni alina okuvaako ne mutabani we fake dictator Muhoozi Kanyerugaba. Basigaza omwaka nga gumu n'ekitundu. Kyova olaba bino bya ddala. Dr. Hildaman weewumuze, bino bya ddala, bye tuliko bya ddala. Choice gye twasigaza yeeyo, mumwina choice endala, fe choices twasigaza za kuggyako Museveni. Nsonyiwa erinnya lya President omulondo omutuufu owa Uganda, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Buli lwonoonya relevancy ng'oyita bunnamawulire obuwasi. Nga tuvuddeko eyo munnange ate aba bodaboda bo bakeeredde, tebigenda kubanga bibatambulira bulungi. Babadde balajjana emisolo gino ate kati bituwulira ebirala ebiguddewo nti buli omu ayina bodaboda. Ni woba nga tovuga bodaboda naye ng'olina piki olina ogisasulira license. Nga tekola bodaboda naye nga olina piki ogivuga ku luguudo, olina ogikolera, olina ogifunira license. Buli mwaka ngo olina okusasula ne bakuwa license. Bibino kati we tuli Uganda twetaaga ssente. World Bank tekyatuwola, kati tunoonya amagezi agalaba nti tufuna ssente mu buli ngeri. Kakati nno gamba owa booda w'oku stage oba owa booda kitaawo oba owa booda mukwano gwo n'omuntu yennyini atavuga booda naye ng'ovuga piki. Munnange Uganda government bafulumiza license ya piki. Mabega oli ejja kugamba nti mabega ebaddewo gwe badde ovuga piki babadde bagikusaba ku kkubo. Kakati n'amateeka amapya gafulumye okukwata nga tolina license piki bagitwala tebagikuddiza. License yafulumye nga n'avuga ka skuuta buno bupiki obutono naawe olina okugenda n'ofuna license. License yateereddwa ku mitwalo 10 omwaka gumu. Emyaka 3 emitwalo 13 twetaaga ssente Uganda. Emyaka 5 emitwalo 25 ne mama government ya Uganda mwalimbyemu emitwalo 25 nga nkozesa license ya piki. Emyaka 5 emitwalo 25 license ya piki. Okukwata nga tolina license era abapiki kati bungenda tandika okuyimirira nga bakugamba towa license tiwa viato ejjamu engatto ba tolina license piki bagitwala nga tebagikuddiza wewe tuli. Kakati nno waliwo license A1. Ab'emmotoka abadde bavuga B kati waliwo A1 ne A. Kakati n'abavuga obugaali kyokka bannange Uganda n'abavuga obugaali mugenda kwetagisibwa okugenda okubawa training akagaali okavugira otya ku public roads. Yes, kubanga Uganda enguudo kati abachina batandise zikola, enguudo kati zagenze zifuuka digital, enguudo za nsi yonna. Kati n'abavuga obugaali mugenda kuba mwetagisa laka license akasookera ddala. Mugende babatendeke, mugende wa diso simanya biki ofune license y'akagaali ng'omusirikale akwata ku luguudo agamba endagala license ekukkiriza okuvuga eggaali. Bamaanyi ga kifubo babiki soboboli eyo nga kitawa avuga maanyi ga kifubo genda mu wino mugambe naye yeetegeke ssaba yonna bagenda kumuyita abeere ng'akozesa license. Byebyo ne biriwo mu Uganda tweta mwana muwala Robbie Kisitu abasinga obungi tomanyi yakola nnyo ku TV program gye bayitanga Login. Yes, avuddeyo n'aba nga alambulula ensonga eno naddala egenda mu maaso wakati wa Catherine Kusaasira Bindeeba ne Precious Remy. Agambye atya wamu twalabako bino biba bikwatiramu ne Zari ne Shakibu. Ye agamba atya ku nsonga eyo. Bibino. Look at me. I'm not an ugly woman, but I'm an older woman. And because I look good, abalenzi bato wankwana. Oshegedde? So omulenzi omuto bwankwana nga mwagadde. Nga mulaba mwagadde. Obviously mba nkimanyi mulenzi muto simwagalako ssente ze kubanga nkimanyi ntazirina. Bamwagaddeko birala byotegedde. Oshegedde? Bemba mwagaddeko. So if I want to meet up with him and he doesn't have money, of course I'm going to spend it. I'm going to call him
and spend on him. Ate ye mwana muwala Cinderella Sanyu the king herself avudde n'alambula ku nsonga ye wakati we misunderstandings zezaaliwo wakati we ne Steve Jean. Twamulabako emabega kaawe yavaayo n'aba nga yeetondera Steve Jean era yali mu maaso ga kamera n'aba nga yeetonda nti amusonyiwe era neyejjusa byonna ebyaliwo naye era ng'omanyi abantu beeyongera ne basigala nga babuuza ne bateekayo ekibooziboozi ne boogera kino naye avuddeyo n'alambulula bw'ati bw'ayogedde. Kakati nno waliwo era ensonga endala era ne bava mu babooda mbu Steve G yagamba ku bye wamukola yali tayinza kukola ki kujja ku show neyeebuzaabuza naye ngenda okubuuliriza olugambo nga baŋŋamba kuba nali manyi yabanyiigira mwenna naye yanyiigira gwe ng'omuntu era n'agamba tasobola kulinnyawo nembuuza kiki ne bagamba wali omuzungu akututte eri wali ogenze wa yitalula nedda si kyekyo ng'omuzungu bwe yakutwala eri wamwogerako ebigambo no ekyo si kituufu n'omulundi n'ogumu nedda but nze ne Steve twafunamu issues I think about maybe 8 years ago something like that naye maama nga tasonyiwa kirabika nagezako okutereeza embeera naye yagaana nenjivaako bagamba yali tayinza kukusonyiwa waliwo ebigambo biwamutemako nga binene si nti saatema bigambo namuvuma ye in person samwogerako sakola ki wajja in person bintu ebyo badde neewuunyiza nzija wooli sigenda kutandika kugeya anzija gy'oli nenkuwa wajja n'omuwa najja nemuwa kiriya in his face Owaye tukkirize tube nga tukwerekereza naye nga nkugamba kimu nti weeyongere kubanga weekuumidde ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde beera ng'osubscribinga ringinga that notification bell osharinga olikinge ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.